buli munnayuganda ng'olina passport eno togenda kubanga okkirizibwa okuddamu okuyingira eggwanga lya Uganda. Kankiddemu, buli munnayuganda yenna ng'olina passport eno etali East African passport, etali polycarbonate passport, togenda kuddamu kuyingira ggwanga lya Uganda. Minister owa Internal Affairs agambye omunnayuganda yenna akyayina this old passport, you will not be able to access the country. That means okufuluma tojja kufuluma, wabula nga n'okuyingira tebajja kukkiriza kuyingira olw'ensonga okyakaringa this old passport. Eno video inkusaba ogisharinge ogiweko buli munnayuganda munno naddala nga ali Bulaaya. Video eno egenda mu favoringa, wabula nga ateera bw'oba ogyongeddeyo n'etuuka ku abo bekikwatako nakyo kijja kuba kitukolera bulungi. Yenze Sheila Adita following a page, kwata mu link nsinkanayo ku YouTube channel yange, subscribing, kwata ku notification bell, buli video zetuteekayo ennungi ng'eno tojja kubanga ozisuwa. So abannayuganda mwenna ndowooza mukitegeera ekigenda mu maaso nti eggwanga lyaffe Uganda lyakoze passport empya, era passports ze beetaaga abannayuganda ffenna tubeere nga tuzikozesa. Tukijjukire nti nno eno ye passport enkadde eyaliko government weyavayo negamba nti nno buli yenna agiyina abeere nga agiteeka ebbali afune kye bayita East African passport oba e-passport nga mwe muzita. E-passport ezigatta amawanga ga Africa gonna, ensi za Africa zonna, African continent, East Africa, ensi za East Africa zonna, yeyo no passport gye tubadde tukozesa. Tennamala na myaka 5 it's going to be cancelled, tubeere nga tukozesa polycarbonate passport boze beetaaga. Kati wanoze ekibuuzo kyange ng'omunnayuganda kini nti njagala nkubuuza, ife abalina passport eno bwe tubanga tetukkirizibwa kukomawo waka kufuna passport endala mwagala tuzifunirewa? Ekyo kyekibuuzo kyange. Ife abalina passport eno nga twagala kudda waka kukozesa passport endala mwagala tuzifunirewa? Nze ebiseera ebisinga ngenda ne neebuuza ku bakulembeze baffe abatwala eggwanga lyaffe lya Uganda, do you people consider abantu be mutwala nga temunnaba kuteekawo mateeka ne mumanya nti etteeka lyenkola ligenda kuteekawa omunnayuganda naddala oyo ali wansi? Ne mumanya nti etteeka lino lye tuyisizza bameka berigenda okufevaringa, bani abagenda okulifunamu n'abatagenda kulifunamu? Ekintu ekyo nkyebuuza. Ogamba otya nti omuntu waba ne passport eno tagenda kubanga akkirizibwa okuyingira eggwanga lye Uganda, eggwanga lyennyini eryafulumya passport eno, passport eno ng'eriko omwaka ne date weyina okuggwerako, ate n'otugamba nti tojja kuyingira olw'okuba ezirize mwagala temuziina? Ekintu ekyo mulabanga kiri mu ensa. Ye kanjogere ku baana abali mu Buwarabu naddala ba housemaid abatasobola kufuluma bweru ku accessinga kitongole kyonna, nga tamanyi nakumanya nnyumba mwasula weri located, nga tamanyi nakumanya house number mwasula. Ogenda kukeera otya omugambe nti gamba mukama wakutwala ofune passport? The same boss nga amanyi nti wagenda okuyingira ensi ye nga you're carrying a Ugandan passport, ate omugambe mbu passport eno ewaffe Batugobye tebagyetaaga, akutwala ofune passport endala? Golaba kisoboka? Mulinga abakaluubiriza abannayuganda naddala ffe abakeera ku makya ne tufuluma eggwanga ne tujja n'okukola, kuba tosobola kuŋŋamba nti eyo passport giteeke ebbali toyingira Uganda ipaka ng'ofunye passport endala. Kati omwana amazeeko contract ye ng'agenda kudda ewaka mwagala abeerewa nga passport eweddeko, abeerewa olw'okuba talina ndala, abeere ku street, bamukwate bamugalire abeere mu kkomera olw'okuba talina passport gye mwagala ye emuyingize eggwanga? Nze ebintu ebimu binneewuunyisa, naddala Minister of Internal Affairs. Ekintu kino nze kinneewuunyisiza nnyo. Okyogedde by mistake oba kyoyogera okitegeeza? Mwandibadde mugamba nti abo bonna abannayuganda abali ebweru mukomewo ewaka bw'okoma okozesa passport empya. If they don't abide to your decisions ezokola passport empya, they will not be able to leave the country okugenda gye balina okugenda. Naye ate including okomawo ewaka nti omuntu talina koma waka olw'okuba talina passport mwe gye mwetaaga, ng'ate neeno mmwe mwagikola.
eriko ne date ey'okugwako nti passport eggwako 2026-2025 ate omuntu omugambe nti nno toyingira olw'okuba tolina polycarbonate tolina east african passports empya ze mwakafulumya mbu olw'okuba mwagala tukole passport online. Bannange eggwanga lya Uganda